Nkwaniriza 6DJ gwe nina ku set lunaku olwaleero. Ya baby boy yakazaalibwa leero lwazaaliddwa. Soko bambulizeeko abakulaba ku Fake Media. Okay, abatulaba ku Fake Media mbalamusizza nnyo. Amanya yenze Omulangira Suna Robert aka DJ6 Masakazi finest, Mr. Scratch the dope boy, birthday boy. Byonna ebitiibwa nabyewadde. Yes sir. Kale bulijjo oli mulangira nga situmanyi. Sebo ndi mulangira w'Essanje. Essanje wano. Member wa parliament ye Honorable Geoffrey Rutayi. Ndi mulangira w'Essanje naye nga ate ndi wa wano mu Masaka wennyini. Wano wenzalibwa mu Kidda. Ewo mulangira padde Kibi. Yes sir. Okay. Oli DJ bagamba abakuba ebyuma ebyo mbutemwa bisoma. Gwe ba DJ wabusoma? Actually eno talent nze nja kitwala nti talent yange kuba kivudde kuva bazadde bange. Muzayi wange alina Kaicho Troupe gye bayita the drum beat of Uganda. So kati mwe twatandikira omwo kukuba bivuga ebyekinansi ne basuna beni abo bani. So kati talent negenda nge developing bwetu kati ate even tujijja mu kyaka icho tukiteeka mu urban. Yeah, that's why yonna gye ndi ate nga tusiga nti twabisoma nenga talent wise mwekiri. Okay. Yes sir. Kati kubivuga ebyo singa kumanyako kivuga kiba byonna obikuba. Ku byaka icho nkuba engoma zonna, nkuba xylophones amadinda, nkuba endingidi, adungu, zonna nzikuba ezo. Then mbina ebizungu nkuba piano ne guitar. Yes sir. Okay. Gwezuula otya nti talanta ugiyina era osobola okuba ebidongo bino kubanga kino ekyoku DJinga kyawukanira ddala n'okuba ziri instruments. Gwakyezuulamu otya waliwo yakikuzuulamu? Actually nga bwe gambye nti it is a talent. Simanyi kwe kyava naye neesanga njagala nnyo music. Oba olw'okuba nti nalinaananga nnyo abantu b'ebidongo. Mutesa Pro yali neighbor waffe nga kyali mwana muto. Ngera tubeera ka library ke nga tulaba nnyo nga akola mixtapes z'ebiki. Kati nengenda nga developing nga ndaba nnyo abantu abali mu line eyo. Kati ate nensangibwa nga nange talent njiyina. Nze ndowooza nti kyaka kyavaawo. Okay. Yes, so oyinza oga nti Suuna yakuyigiriza okuba ebintu bino? Ate si Suuna. Suuna oyo ye nali mumanyidde mu line ere ya Kaicho. Okay. Because yali mu troupe ya muzeeyi wange. Kati ate kino ate naye ekyebidongo yakiyingira jjojjo wano nga nange already talent njiyina. Ekyo nange naye simanyi naye nga omanyi nti already oba talented mu music. Of course kyonna kisoboka. Okay. Tubulyewo kati ni kusoma ko 6. Okusoma kwange nursery school nagisomera wano Masaka. Bali bagita Good Times obudde buno wali round about wao naye kizimbe bakimodifying kati waliwo businesses ndala we nasomera nursery yange. Nawe bakutikira omanye ennaku zino graduation zituuba. Batutikira sebo nenva wao ne primary nengenda ku Bright Grammar. Kafaananyi kyakayina akafaananyi ko mukaddala kabiyina yeeyo naye si kyalina footage oyo. Kati primary nengenda ku Bright Grammar lirawo mu Nyendo. Nensomerako ku Buddo Junior School. Yes. Okay. Wenava ku Bright Grammar nengenda Buddo Junior. Wenava ku Buddo Junior nenzija ku Villa Road. Wali eri ku Reville. Awo nensomerawo paka P6. Then wenva ku Villa Road nengenda ku Mugwanya Complex. Ate ku eri kusaza. Hata wonze yali first head boy. Hey. Yes. Because ogera ku mwaka ki? Because P7 affair yasoka ujja 2007. Okay. Emwe mwagulawo P7. Yes. Ku Mugwanya. Yes, and I'm a pioneer on the school. Nze yali head boy yasoka kweri essomero. So kati okuvaawo ngenda kukimanya Blessed Sacrament. Nakola pioneer. Lwakwa tetwatulira kwa Ntrecho. Okay, by that time it nafuna center. Nera sebo nakola bulungi nakola butano. Okay. Wasomera. Ebyo gundi records jeziri ndoza njabikuwa. Wonabo kola gundiwo. Kati nogende chimanya ngenda ku Blessed Sacrament. Blessed Sacrament eyo nagenderayo ku talent. Nze yayita sasula fees like
nalina talent ate already. So administration y'ekimanya ekusanga ku muto ku complex. Aha, kati we twabeeranga ku Mugwanya twakolanga inter-school competitions ne bano ba Uganda Matters amasomero ag'enjawulo nga tubeera si bino education week yennyini. Kati mu ebyo mwe baazolya talents zaffe nga ebivuga tukola biki kuba nali mulungi nnyo bivuga. Yes. Kaakati awo wenfunira basare ku Gundi ku Blessed Sacrament Kimanya nensomerawo S1 S2 ne S3 then nenvaayo. Basare eweddeko oba ng'odda luli kususse? No, basare yali eweddeko nga muzeyi nantwala ku Gundi ku Centenary High lirya mu Nyendo nawe ekyantwazawo nga HM ate naye mukwano gwaffe era naye yali mukwano gwa taata. Yali mukwano gwa taata. Kati awo nawo nensomerawo ko nawo nenvaawo awo nensomerawo paka senior 4 then HSC nengenda ku Archbishop Kiwanuka ekitovu wali ekitovu. Kati ate era nawo awo music kugamba wonna woogenze mu secondary. Ng'ogyeko Centenary High naye eri wasigadde wonna yali music nga yakola ki nga yantambuza. Olwavaawo nenumba YMC ewandegeya nenkola course ya industrial art and design kuba nali mulungi nnyo mu kifaananyi. Era oba weegendereza ekintu kya art ebiseera ebisinga akwatagana nnyo ne music. That's why nali mulungi nnyo mu fine art naye nga lunyiriri luvudde ddala kuva erimba zadde byonna byenkola baabikolanga. Kitegeezera wakola fine art eno mu one e. Yes. So kati nentambulira awo bwento we nava ku Gundi ku kiko YMCA. Wafuna ki? Certificate? Nakola certificate ne diploma. Nakoma ku diploma. Nakola certificate. Wasoka nosoma certificate? Yes. Then no upgrading ku diploma? Yes. Kati awo ebiseera nga ndi mu troop bagita Ndere troop eri awo Ntinda. Kisaasi. No omugwagga gwe batwalaganya ebiseera ebyo twawulira. Bamwita Mr. Ranges. Kati awo we nabeera nga mu troop eyo actually yali ampeerera nga yansasulira fees because nali member. Kati we navaayo eyo nenkomawo ewaffe awo nentandika okukola mu Pepsi, kampuni ya Pepsi. Wentandika okukola mu Pepsi naye nga situnaba kutuuka mu Pepsi kati nnyo olwo wakola otya? Fo nakola bulungi. Olaba otidde obwoga ate mukaaga gambe nakola bulungi oba bukakafu bw'oyagala genda buku bateereyo enjabbu baterayo n'oba obumpadde bajja bulaba. So ovuddeyo ne diploma yo kati ate mu Pepsi ojja kukola ki? Pepsi wali wansi ku dipo? Waliwo eyankonectinga olwo maliza okusoma naye nga omanyi ebyemirimu nga tonna bakufuna byakukola. Abasomye industrial art and design gwogambye baba bakola mirimu ki? Era baba mu bintu bya craft era bintu bya art. So oyina wotwala empapula zo n'osaba omulimu oba mba nina kutandika byange nti ntandiseewo oba art room yange ensiiga biki? Kituufu bwe kirina okubeera naye muzeeyi wange alina kyeyali ambalira naye kyali kyakugenda bweru ng'era kiri mu ebyo bye nalimu kuba yalinayo bakwano be nga bye bakola. Mwatu ekyewuunyisa nabisoma naye ate nga si bye njagala okukola. Yes. So wasomera muzeeyi? Nabisoma kuba nali mbyagala naye ate we natuuka okukola nga ate si bye njagala. So by the time wasomera industrial art and design ng'oli olina passion yakyo naye ate ogenda okufuluma ku YMCA ng'olira bikutamye kyagala kumanya. Awo ng'omuziki gutandise okulinnya mu mutwe. Omuziki nga mpulira ngwagala kuba nali ntandise we nasomeranga ku Y waliwo abaana be nasomanga nabo buno budde nabo ba DJs ate bamaanyi mu kibuga. Kati ebiseera ebyo ba inspiringa nnyo nga ndaba ku bintu byabwe bakola. Kati jukira already talent mweri bwento wentandika okukyusa nenva ate mu kire kya industrial art ate nentandika okuyingira mu kyaki mu kya music yono. Nende ngambe kirungi line nsigadde ndi mu line emu kuba art ne music tebyawuka bisigala biri biti. Tuli ku Pepsi. Numba ku Pepsi. Wali okola kyoti calculate ku Gundi ku Pepsi fa baleta ekyokunywa kye bayita Sting. Sting oyo nga kyali mupya. Era fa mu bunya mu Greater Masaka ne bitundu bino ebirinaanye.
kati awe nayingirira kati mu kutunda oyo gundi mwe ebyo byokunywa otunda ku dduuka otambulira ku motoka ng'osupplying amaduuka twali tulina emmotoka twali tulina yali double cabin nga mukama waffe abeerako wali distributor yes I was a distributor nga tutambula mu bitundu ebyenjawulo kati wenyingirira ate kati ekidongo ekya serious nva nkyali mu Pepsi tugendako ku Siza okubaguza ku Siza nsangawo DJ ebiseera yali DJ gwe mumanyi nga Hussein Balamu yakolako ku bwa DJ Hussein ensinge mutagazza kati nsangawo Hussein Balamu ebiseera bya Siza nga ekyali yali mpya nga emaze ndoze emyaka nga 2 naye nga tennaba kuvuga bulungi nga omanye ebbala ekyezimba twogera ku mwaka ki yali gwali mwaka ki kuba wayisewo ndoze emyaka nga 7 oba 8 si wala nnyo kati Siza eyo bwe musangawo omukulu kati ngamba bulijjo oli wano already nali mumanyi yali amanyi naye nga simanyi nti ate ali mu music ajjukire mbyagala nnyo naye nga sinafuna wentandikira yaliko mu troupe ya muzeyi wange yazinako amaganda Hussein Balamu ogamba Hussein ogamba Siza Hussein yes yes Siza just yali muyizi wa muzeyi wange because muzeyi wange was a teacher yali muyizi we kati ntuukawo yazinako ku mazina yaliko DJ yali nkugamba sabule mbozi kakati Hussein Balamu oyo malo musanga ate nsanyuka nnyo nsanze omuntu gwe mmanyi ate ali bintu byenjagalira ddala tukwataganye kati aŋŋamba mugambe ebintu ebyo nno mbyagala ddala ate mbikola ki mbisobola nalina laptop yange waka nga mbeerako kuva kyawo nga nkuba taata yagigulira muzeyi mwatu si yagigula wetetenkanye eyo kuwa MCA nayo natetenkanya nengulayawo ki laptop kyange awo nembeera nga nkola ki kakati Hussein Balamu oyo tumala okukwatagana mubuulira nti ebintu nange mbisobola ebyo aŋŋamba nti ojja kuba ng'oyitangawo buli kawungeezi onabanga time weeri nti tutumye weesitukidde kakati nga ntandika nga buli tunyuka ku Pepsi bamaze otusasula nga nyambuka ku Siza kati lwe nasooka nakuba bulungi endongo waliwo omukyala Siza bamuyita Jojo Hussein namugamba omwana mulungi biki ne bampayo omutwalo Jojo nensanyuka nnyo kati naŋŋamba nti wonabanga ofunye obudde olina oyitangawo ojjanga n'okola ki nga tebalina badijje bali awa kati nentandika bwento nga buli wenyinyuka nina okugendawo nenkuba buli wenyinyuka kati nga nkimanyi omutwalo gwange gulina okubeerawo lwosookera ddala okuba oba n'emirundi egyo egyasooka tugeze 3 4 5 gwe weewulira n'owulira nti butuufu byenkuba binyuma nze nali manyi nti ndi mulungi nze nali mu mutwe gwange nali manyi ndi mulungi era nga just confident obanga nawe butuufu weewuliza by'okuvuganya kati kiri bwe kiti bwe nabeera nga nkyali waka like nga oba mpumudde nvuddeko Kampala nkomyewoke waka nga nina mikwano gyange abalina nga busaaluuni nga balina muzi kompyuta kati nga ŋŋendawo nnyo nenkuba va kyeyo nga mbyagala nnyo kati nga buli wembikuba nga abaana bampa nebanga ne baabo kati ebyo bansuddi yange ebyo nze nga muli nkimanyi nti ki oli mulungi nga nkimanyi ndi mulungi era nga nkimanyi sowa ku disappointing nga wonna wemba ŋŋenze nga nkozesa no ka flash disk kenfumita mu kompyuta kati bwento bwentandika nenkuba ku Siza yes egondi ekitwalo wenzija nga bampa omutwalo gwange kati lumu sister wange bamukolera surprise baby shower ku bbala bagita the V-Sport yali eri wansi ku Ntovu the V-Sport yali enkadde ku Vienna yali awo nga ku Vienna kati babagamba bananyini kifo tulinawo surprise baby shower naye tulina DJ waffe kati ŋŋenda kwolwo nkuba nakuba endongo omukulu SK Brian nayogera ne manager nagayo omwana wetu mwetaaga nenfuna gigi ey'okubiri ze bala ompezeza mmeka 2 ogenda ku Siza ojja ku V-Sport olondo ngeri bampa mmeka bampa 15 ku V-Sport yes kati awo nemmanya nti olunaku ogumu ekitundu guyingira mu mabaala
ne ka Pepsi kayinga kakola ki olwo ntandikiriza nyingira mpola mpola ekidongo then entandika kwanga nkubezo bala bbiri awula emyaka gyo gigenda kuntawanya naye nga si byadda nnyo emyaka gyegambe giringa myaka nga 8 mabega ye range ya kuba salwawo nnyo ku upgrading kuva ku bbala eno kudda ku ndala byayanguwanga nnyo kati ova ku V-Sport awo wonna okyali ku Pepsi otambuza ka Sting Sting navaawo nga promotion eyo eweddeko saddayo nengamba kan concentrating ku music kati nentuuka newaka nenkola ki nenvaayo ntandika okwepangisa nga muzeeyi atandise okunyiiga nyingira bukya agamba omwana kiki jukira nali saamugamba byenkola nga mukadde mukyala yamanyi nti ndi mu kidongo mukadde ye ng'agamba tiwali tabu kuba alaba nyingiza akasente naye nga muzeeyi obuzibu bwe agamba nti lwaki oyingira ku makya naye tamanyi nsonga lwaki nga natyo mugamba ayinza obutakkiriza emisana osiibawo ogenda buwungedde emisana nga mbeera mu Pepsi naye nga ye nga Pepsi ye bakimanyi gyenkola naye nga muzeeyi ye ekimweyaliikiriza omwana lwaki ajja bukya kati ye nga natyo mubuulira nti ndi mu kidongo paka muzeeyi yangobawo obugobi yatuuka n'atabuka yagamba oba tosobolanga kujja nga bukyali genda ebyo ebyokujja ku makyo bikolere ewuwo kati ate nga omulimu ngwagala nenkola ki nenetetenkanya era nga ebyabazeeyi wobimanyi nenetetenkanya nenkola ki nenvaawo nenzija mu kirumba wono waggulu kumpi wa wenasookera mitwalo 4 mwatukaali ka mitwalo 6 kenatandikiramu naye olwo osobola ozikuŋŋaanya wano ku V-Sport nayogera ne management ya Caesar nembabulira obuzibu bwensanze ne banyambako naye kyanyamba neŋŋamba kambere nga nkola saving mpola mpola kati life bwento wenjitandika eyokubeera nzekka nga nkola kiwe nkwasaganya ekidongo tuline 6 DJ ono DJ tubadde naye of course mu industry wano naddala ya Masaka bwekuba ngwe omulundi gwo ogusooso okumulaba yes tabeera nnyo mu kamera naye nze ngambye nti kamuleete naddala engeri gyali baby kati kubanga olwaleero lwazaaliddwa oyongere okumutegeera ate naawe abadde amumanyi nkiwa emboozi eno egenda kubaako kyekuyigiriza oba oli awo n'okwongera okumutegeera right now okola ku TMTV naye kali nga situnatuuka awo otuuka ddi wogambira nti kati sikyali muuje kankozesa ekigambo ekyo kubanga of course wadde ogamba nti endongo wagikubanga baokubira nga banyumirwa byokuba naye era naawe obaamu ne feeling oba okyewulira nti nkyali muto mu industry endongo eno sinnakola ki sinnagikakasa wawe otuukira ogambira nti nga mpulira kati ntandise kikubukamu okikwasizza maanyi era ng'omuntu asobola n'okubuukinga ojja omukolere oba ku mukolo gwoba wawonna kyatandika kiti era kyatandika ku Caesar eyo by the way Caesar era mwebaza nnyo ye omu ku bantu abansitula okufuuka kikyendi obudde buno yambeererawo nnyo so ebiseera Caesar waliwo yapiikingira nga yeri ku top mu Masaka wano nga bw'oyogera ku bbaala mu Masaka Caesar bayitangawo ku nkoko wabangawo enkoko enjeru yamanya yali mulunzi wa nkoko kati waliwo enkoko yo nga tekkiriza kubeera mu biyumba yonge gyebeera mu bbaala waggulu awo kati abantu ne batuumawo ku nkoko naye ng'abantu bavanga ne mu kibuga nga bazze kulaba nkoko eyo naye ebyo ebiseera Caesar yali so massive ng'ekwata ate nga nze yali akasente nga bakongezaamu kaawo era akasente nga bakongezaamu awo by the way ebyo ebiseera nga bampanga wiikire naye nga wiikire nga bampa emitwalo 10 bampanga 10 naye nga ngatirako ebirala kati Caesar weepiikingira awo efuuse ey'amaanyi ennyo awo nekinyamba kati nange emirimu okwongera okufuna kuba abantu babangamu bangi bafuna contact bafuna yamabala amalala ba just bu gigs wenzija gigs zo nazifunanga naye nga nfunayo buno obutonotono okugenza kuba zi birthday kuba biki naye olwo ndi mukola mikwano kati wentegeerera nti nfuuse kati ebyaddala
management yambiyaso okujja okunnona kuba bajja bansanga ku bbaala wennyini siza abangamba sebo tukwetaaga okuba ng'ate ambiyasi kyali kiroto kyantiisa ng'okwogera obogeza ambiyasi nga sisuubira nti nyinza n'okkubayo kuba n'okuyingira buyinza ku mulyango batusasuza 15 ne nga nzaani agenda okubako mu ambiyasi eyo ekyewunyisa be bakola ki be bajja bennyini ne bannona ne banga tukwetaaga biki byonna ne babimbuulira era ne tukolagana mu nkolagana yonna netandika okuba mukozi wa ambias club ambias ebyo byonna byaliwo before covid yajjira wabonawona nga turaninga ambias era nga tukikuba bulungi then waliwo ne club endaje bayitanga tavern kick sajja wange zonna ezo nga tukola ki olwonga emirimu nga gitambula awo namanyira nti kituufu kusiza ovaayo kusiza nali nkyaliyo nga ndi nembi nebifo ebirala naye mukama wange oyo nafunamuko embeera ng'agamba alaba bagenda kunziba like bagenda kuntwala omwana mwezimbidde kuva ku zero lwaki ate alaba ndi eri nasooka nanyigamu awo naŋŋamba omanyi naŋŋamba manyi sooka ogire ng'oli eri namugaba ogambye nti sooka nentambula nange nenkwasagana ambias kati ate ambias nenyongera ettutumu jukira it is a big brand nenyongera ettutumu nerigejja kati ettutumu weryeyongera era omukulu nalindi awo akasimu nankubya naŋŋamba kati era nampita nenzirayo mu naiti yange kuba nali sivuddewo mu bubi nenzirayo kusiza akasente yayongerako naye era nga waliwo terms and conditions zetwali tutaddewo naye nosigala nga tukolagana bulungi era nga tukola kuba emirimu gyali gyeyongedde nga nkola wangi nga sikyasobola kubeera kusiza wokka ng'akimanyi nti nina okuvaawo ngende nkola ebyange nene twasigala mu good terms nga tutambuza then n'endala ne zijja zikyoma zaani wano yonna tewali bala gye twakozeemu wano ne Kampala yonna nga batuyita kintu nekikulira ddala ne batandika tukyaza ku mativi tutambudde Mungu emikisa n'agiggulira tutambudde ebintu ne bigenda nga bikyuka so kati currently ayagala okulaba ku ndongo ya 6 amusanga mu bbaala ki omukyakazi currently manyi kati engeri kati ebintu ebyakyukamu emirimu twatuukanga endongo nga amabaala sikyasobola gakwasaganya gonna mulundi gumu kuba oba wano oba na wano bala nesooka zikendeeza era nine baala ntono ddala zenkolamu then ne TV anjagala mbeera ku Vibes Lounge ku lunaku olwokubiri ku lunaku olwokuna nembeera ku the V-Sport gye bayita London Lounge wali ku sauna then ku lunaku olwokutaano mbeera wano ku D48 then ku TV kwombeerako kuva ku Monday paka ku Friday TMTV kuva ku Monday paka ku Friday okuva ku ssaawa 10:00 paka essaawa 12. Ambiance kyeki kujjayo ku V-Sport kyeki kujjayo ku Siza kyeki kujjayo tutandike n'ambiance ndowooza ambiance bwe twava mu covid ambiance ebyagwawo wabiraba teyasooka kuggulawo then ate omuliro ne gugikwata ne bigira kati nga tulina okusooka tukiringemukko kati we yakomerawo management eyaliwo nga yafuumuddwa no management yali ekyaliwo eri enkadde naye nga ate abamu emirimu gyali gyakyukamu okusinziira wano ka price nga ebintu nga bikyusi kyogamba weddiramu baddamu ne bakuyita naye wagenda okulaba nga wano toyita newogamba nti wiiki ejja genda okole era sebo ngenda nenkola kuba teri yali angobyeyo nti va mu ambiance taliiwo naye just twalema okukwatagana lwa mbeera ya mirimu nga tesakikwasaganya likewise Siza nayo navaayo nga sikyasobola kukwatagana mu time gyaba baneetaagamu nze nange ate mba nina okuyiriba ebirala so ebifo ebimu nengenda nga mbiyimiriza V-Sport gyendi mbayo olwokuna that is a freestyle bar yo teriiko kale yo si abo kwakulizo olina obeera mu bibyo n'ogera n'okola ki
yeah nenga tutambuza ekintu yes yeah so kati ku TMTV bakuyita wagenda kusaba mulimo kyali kitya nali olunaku lwe bankubira ba TMTV nali nakoze kubaala bagita Samito eri naalya kati we namaliza okola wensula ne bankubira akasimu nali nkyali na Kampala ne bangamba sebo omukulu 6 tukwetaaga yali no yali programs manager by then naye buno obudala katali takyaliwo Ibra yes no not Ibra not Ibra erinnya ndyerabiddemukko yes Ibra ankubira akasimu aŋŋamba tukwetaaga ku TMTV tubadde tusobola kwogeramu naawe onaasobola okubaawo ku Monday ne mbagamba nja kubaawo because nali mu nteekateeka ezikola application kati ngenda okulaba bankubira nasinaba nagikolaki nagiwandiika kati TMTV bwento bwe ŋŋendayo era kweyo Monday ne banga jangu n'ebyuma era lwe natandika okukola noyingirirawo studio notandika kukuba lwe natandika oba yali interview oba kyali kikinze natandikirawo paka kati then ebyonga byayangu wiiki eyo we yaggwako ne tutuula n'abakulu ne tuteesa ne tukola ne contract ne ntandika kukola so kati oli ku contract olwo abaana abakwagadde bakusuubira ddi okuvaayo kuba ebintu bya contract tebiba byangu ate kati era tebajja kunsuubira lwa nsonga okujja nga contract eweddeko of course oba osayiniza contract oba kiba kiwedde muba maze okuteesa ekintu kyammwe mugendo kirunning yes wano kiri kitya okusinziira ku kye twateesa kyetuyina okukolera naye TV ekyali mpya waliwo byotagenda kusuubira nti teringa NBS ebaddewo ebbanga lyonna nti okimanyi TV y'amaanyi nti ogenda kuba already baleeta brand already gwe ng'ogenda gyongera gisitula this is a baby TV so twateesa kyetugenda okugira of which they pay me very well naye nga in the future waliwo kijja okweyongeramu